Kitalo ddala nga waakayita ennaku bbiri oluvannyuma lw'ekimotoka kya seminti okulemererwa omugoba waakyo era bwe kityo ne kigwa ku mmotoka y'omulamuzi era bw'atyo n'afiirawo nga n'okumuggyawo ku ssiini baamutwalira mu mmotoka nga balemeddwa okubeera nga bamutemeratemeramu ku poliisi n'era omulambo gwe ne baguggya mu kifo kyekimu era waguddewo akabenje akalala. Kano eno nno ko kalemereddwa omugoba wa Costa alemereddwa okubeera nga akwasaganya ekidduka ekyo eky'emmotoka era bw'atyo naye n'akurashinga mu mmotoka endala. Kaneena akafo kafuukidde ddala akattiro kubanga toyinza kuŋŋamba mbu gye buvuddeko ng'ekimotoka kya seminti tekinaaba kubeera nga kigwira emmotoka n'era abantu mwabawulira ku mawulire nga bagamba ekifo kino eno accident nnyingi nnyo nnyini ddala ezigwirawo mu ekyo ekifo n'era lwali tewannayita na wiikisi bbiri nga waakagwawo akabenje akalala then laba ekimotoka kya seminti we kijja ne kikola akabenje mu kifo kyekimu kati ate emmotoka eya Costa nayo ekoze akabenje kyekimu. Actually incidents erabikidde ddala ng'eri kulemererwa mugoba waayo nono nayo bw'atyo najja n'akuba emmotoka emubadde mu maaso yonna kumpi kugimalawo. Ekyessanyu ekiriwo sofa mbu abantu bafunye obuvune naye tewaliiwo mulambo gwakakasiddwa oba muntu yenna afudde ku ssiini eno oba ku guno omulundi ogwa Costa weekoze akabenje. Kalina akabenje katera kubeerawo awo sayidi z'enkumpi n'Enkumba University oba balinaanye Enkumba University we bayita ku nkumba traffic lights. Ate engeri gye kali kaserengeto kyanguyira emmotoka okukola impact ey'omaanyi okusuuka ku eyo gye yandikoze singa kabadde nga si kaserengeto. Updates zonna eziddaku ngenda beera nga nzikuwa waneno ku SMX Media. Gwe kyolina okukola subscribinga onyige notification bell eyo tojja kubeera nga omissinga updates endala zonna.